Ojjukira love story ya Sister Irene ng'atunyumiza engeri ekika kye yazaalamu omwana bwe baamulya ng'alaba. Tuzze okumalayo love story ye n'ekitundu ekigenda okubeera ekyokuna. Ekitundu ekyokuna, sister ali mu kiyumba. Buli mwana ow'obuwala ng'okyatoba n'obulamu bw'okufuna ssente, n'omuzadde azaddeyo kaana waliwulidde ekitundu kino ekisembayo. Nkwanirizaako nze Sozmo, njagala kwebaza kubanga otambula nange ku channel eno. Tubeeramu love stories, abantu bavaayo ne bagula obulamu bwabwe obw'omukwano ne babutunyumiza n'ekigendero eky'okwetikkula emigugu emingi egiba gibatudde ku mitwe, ate era n'okubeera ekyokulabirako eri abantu abalala nga babalabula obutayita mu makubo ge bayiseemu kubanga gaba gabatomezza ne bakiwulira. Nsaba kukkirizeemu obuwombeefu nkutwale butereevu mu love story ya Sister Irene ekitundu ekisembayo. This life. Tutambuliza obulamu n'oyo Gaayi, nengera kukyalira kuliko abasajja abalala, kwaliko Gaayi omulala wa taxi. Yo sijja mmukweka. Sijja kwekera soba saatundulako naye vanilla. Atundulako naye vanilla. Era ewa taxi ngwe namala otundula gwali gwe gusookera gwe gwasemba. Jjukira olugambo lutandise okuyitingana nti nze ndi mukamugagga gundi. Oyo omuvubuka wa taxi amaze ebbanga nga nkwana. Olw'okukyalo ntandise naaterowezaako omwaka kuba ebintu byankumanya byalwayo byobweru. Naaterowezaako omwaka, ebya covid byonna tubiseemu bbanga nga lyayitawo nadda. Ng'oyo Gaayi mala okutundula naye vanilla, bannaye nga tasitula lugambo nga talutwalira Gaayi oyo omugagga w'okukyalo. Ng'ew'omugagga ngendayo, era ngendayo bulungi, netutundula vanilla. Omukozi waliwo obwana bubiri nga Gaayi abisitula bigambo omusajja abintuuzaamu akindya kuba alina ne recordings zonna ze twali tukutoogera. Sajja nga bakola meeting babiri, we wa taxi n'oyo omugagga nga bampita nga baŋŋamba ko no wa taxi n'ono omugagga londako, nabagamba olwo kati nga mpulira ensonyi kiyindidde. Nga mbagamba bula nze sirina gwe nnondako munneesonyiwe ne neekaza naye nga bannange. Kale mbufunze ono omugagga yasigala alemerako, ye teyafa nnyo kweyo nsonga. Badde just mbabulira ka scenario akaaliwo, teyafa nnyo kweyo nsonga. Nga tweyongera mu maaso wampita n'engendayo we ati wanda akola propose ngamba jangu otandika obeera ewange, takimanyi nti nze ngoba kubye weeru era nze awo neggamyewo bweggami. Nga nze mugamba asigenda kugendayo eyo naawe wo saakimugamba direct, namugamba nja kirowoozaako katubeerawo. Naye ng'ali mutambuze nnyo ng'ayinza okugenda n'amala ebbanga n'akomawo, era nze ne we nabeerera ewuwe emyezi gyali mu 6, ng'ayinza okugenda mwezi mulamba n'agumala eyo n'akomawo, n'amalawo wiiki n'agenda, so nga tutambuliramu eyo embeera. Wanduka esaana endaba ng'eno rent agenda kummenya, ate sikirina ssente, sikyakola, ne maama takola, alina okupangisa enju egyalimu, ate nange ngamba ono omusajja ade yali yaŋŋamba ku ky'okumpasa kangende njira neggamira awo enkuba paka ebyange ebyo biriitamu. Era ku kyalo okwo kwaliko omusajja wa Fuso, naye ng'ava ku kitundu kwe nali mbeera mu ttawuni, ng'era mmanyi yali kasitoma wange. Kati ng'ajja wangwako nga neera tusitula mukwano buto. Bannange Mr. Sosi bannange nange nyine okumanya neenyiiza. Kati olaba abagenda owulira story yange. Munnange ewoyo omugagga, ndiwo omugagga nguddeko ono wafuso, tutandika okusitula omukwano buto. Tetwaguyina nga ndi mu ttawuni, naye we yansanga eno natandika okunkwana. Ate ekyalo nga bw'okimanyi kikkuba, wali omanyidde okufuna kasente ate ono akuwaayo kasente oba olina buzibu kumwagala. Nze nga bwe nali nsuubira. Gaayi nno ng'olowooza vanilla tumutundulira w'abantu bange. Nga Gaayi olujja n'amala okuteekayo abaakatale nga mpita,
ng'osita omutundulira mu Fuso munda n'akuwaayo 2. Imagine. Oluusi n'akukkiriza ewammanga bannange. Era aba Mr. So tebamukweyabya naye bannaye bino binene. N'akukkiriza eyo mu nsiko ne mutundula vanira mu nsiko. Bannange ayi nga wali bulala. Munnange ono omugagga lumu bandi awo ng'Wafuso akuba essimu ng'omugagga waali lekajabagira. Wafuso ojjukira naye yali ansuubiza akasente naye naffe abakazi sente ziritusuula awabi. Era ansuubiza sente ate akuba mu budde obukyamu. Jjukira saamugamba nti nze eno nnyinayo omusajja gwe mbeera naye. Edo omusajja yali tabeerangawo buli lunaku ng'amala ebbanga nga taliyo. Agikuba nga waali siyinza gaana gikwata, we naagaana ogikwata ajja kubuuza lwaki ogaanye ogikwata. Kati nga nyina ogikwata ne neefuula nti ndi oba ndi ne maama, kuba yali amanyi ndi ne maama. Nga munnange ngikwata mugamba alo gyebale biki nga neebuzaabuza. Gaayi olwalaba nti ndi mu kwebuzaabuza yaninda nenva ku ssimu. Naye gaayi sinamaano naye ebbanga liwera myezi 4. Nali sinamaano naye ebbanga ebiseera myezi 4. Gaayi yambuuza ani oyo. Konze abadde taata wange, abadde mukwano gwange. Nabyogera omulundi gumu. Namugamba abadde taata mukwano gwange. Eri gye nava mu tawuni bikyankubidde. Nangamba nojja kwogera ebituufu. Nendowooza oba bino betubeerangamu ebyokusaaga. Maama yansikambula nga nnyingiza mu kisenge. Omusajja yankuba. Naye omusajja tansabangako waffe. Nze yeereeta nali kyereeta ge mazima. Kuba yansaba obufumbo n'embugana ne tubeerayo ebbanga nga tabeera takyakyogerako. Nze nange ne neesitula ne neetwala baali abunsabi. Maama Gaayi yankuba n'amenya eggumba lya wano ku kibegabega. Olaba eggumba eryawula enkwawa leikiri n'eggumba joint ya n'eyonkwawa n'ekibegabega. Yankuba omuggo ne gumenyekerako n'eggumba ne liseseetuka. Nengamba nno wano wafiira muloge. Nengamba ne ntandika nno okuba pulogulaamu. Jjukira ebyange byogenda ebweru bitandise okutambula. Oyo naye Wafuso n'addaawo. Naye noloza nalekerawo mwagala. Erudda mutundula vanira naye twalekerawo kwogera. Ng'oyo ne eki gye namuleka mu tawuni ankubira mbooza ye waddawa. Nga munnyonnyola ndi mukyala ewa maama kuba maama yali amumanyi nga baluddiganye bibiina ng'ebyo twala tugende. Musabayo ekyokulya takinnyima. Ewoyo Gaayi ntandika nno kati ogamba nnobye. Naye nnobye ntya sinantandikwa. Aye nno ne koolo aba ofiisi baali bankubidde nga bange sooka gye tulina interview gye twagala okukola ki okuggyako. Nga munnange enkeera omusajja yankubanga leero ekiro nankaka vanira. Baali nawulira ennaku. Omusajja yankubye emisana eggumba likyaseetuse mpanirire. Anjabiza emimwa ekirankaka vanira. Ate jjukira tuli tulinawo abaana. Nina kye neerabidde obbanyumiza. Gaayi ntuuka mu maka ge bwe ntandika okulaba embeera entuufu. Gaayi yalina abaana 30. Bweddu mu bamaama 10. Ng'alina omwana nsinga n'obukulu. Just imagine. First born we yali ansinga emyaka. Naye nga Gaayi tuyinza mutegeera nti mukulu. Kyenyinza obbagamba. Era nga ne first born we abeera waawe waka musajja mukulu. Era nga tuddawo ntunyumya emboozi. Naye nga bo tebamanyi kyentuddeko nti omusajja si mwangu. Gaayi yatuuka ekiseera ng'essente z'akameza zirekera muwala we ow'emyaka 15. Mbanyumiza in brief ebyali mu maka g'oyo omusajja. Mu myezi 6 gye nabeerawo bye nalabiramu bye bino wammanga. Waliwo omuwala eyalingawo era nga mwana we omusajja byonna mbitegeera ndi mu maka. Nga ssente azibuusa nze omukyala mu maka n'aziwa omwana we w'emyaka 15.
Kyemmanyi oyo mwana yali ali myaka 15 kozi yali ayingidde secondary. Nga ayinza okujja akumala emyezi ng'ebiri nga tali waka, najja ewaka n'amala wiiki emu naye nemutundula muvanira omulundi gumu. Kyekyandeetera n'okwagala oli omusajja wa Fuso nga tampa budde. Gayi ng'ayinza okujja ndi mugole n'akajjawe ng'ayinza okujja ne bambuka ne muwala we mu lusuku ne babeereyo kumala essaawa nga mmeka n'obanoonya kuba just kubawa emmere, naye ng'alina oyo muwala we gwe yawanga ssente z'okukameeza naye nga n'omukozi waali. Wande mba ngenze ku ebyo bya ofiisi twala tugende, namulimbanga nafuna ngeri gye mulimba nga ofiisi oluusi nkubidde ne mulimba ne ngenda. Oyo namalayo nga wiiki nga tumalize bye tukola nga nkomawo paka olunaku lwatuuka olw'okugenda, era namulimbanga bwe ntyo. Nkomawo okuva ku ofiisi kozi kino kyali kyalo nga okutuuka e Kampala ofiisi yange gye yali ng'otambulira wagu mu kitundu. Nkomawo kweyo luutu gye baali bampitiddeko, nzija nsanga amasuuka wansi w'ekitanda nga galiko spots z'omusaayi, naye nga spots ziraga nti zakoleddwako ggulo nga zikyali fresh. Nga zikyali fresh, omusaayi gukyali fresh. Essuuka we nagiraba nagijjayo n'engiteeka awo ku fulo wansi wasobola ogirabira amangu. Nsasosola nti nali nava ewaka, natambula mukungujjo mpaka waka. Simanyi obaawo, sijjukira bulungi obaawo nali nazza ewuwe oba nali sinnajja wuwe, kozi sisuubira nali sinnajja wuwe, naye twagaana naye nga sinnajja wuwe we nalabira eyo red flag. Mbuuza Gayi, nagenda ewaka nemala ennaku bbiri nga simukubira olw'obusungu obungi, kozi yakuba essimu yaye nga ngiggyeko saagala ntawaanye kubeera nali nkimanya ajja kunnimba. Essuuka zo bwe yaziraba naziwa omukozi azooze, naye nga bali bamaze ozikozesa ne baziggyako bulungi ne baziteeka wansi w'ekitanda, naye ng'essuuka erabikako katono ne bassaako endala. Jjukira Gayi kolera ampise kumugololerako naye ng'alina omukozi nga mpise kumugololerako, era nze ngenda okugyamu ag'amaka nga muwala oyo gwe yawanga ssente z'akameeza nga yamuwoleza engoye era nga yayingira mu kisenge kye. Nze bwe najja kwe kumuggyako ebisumuzo n'abiwanze. Ensonga endala abaana baali bakulu, kozi yatugesa n'aleetangako omukoomu. Oyo omukozi yamuleetanga ndoza kuuma baana be naye nga n'omukozi kyemmanyi yamwegadanga. Kyemmanyi alabika yamwebakako. Bannange ne ngamba bannaye nnyadde ennyonyi nga mpulira n'embeera ngikuwa emisasozi nga tulya buve nga tunywa emmere, aleeta akawunga n'akateekaawo ebijanjaalo fe ababyerimira. Nze nagenda ova mu tawuni nga simanyi kulima, okulima nakuyigiramu ag'amaka goyo Gayi. Nga tulima waliwo twalima sizoni y'ebinyeebwa yiika 2 ne tuzikungula ne tuzikuba ne tuziteeka ne tuzikaza ne tuziteeka nga mu makutiya nga gyatundako emu tolaba ssente. Nze saafangayo, naye kino ekyokuwa omwana ssente kyannuma bannange, kyannuma. Okuwa omwana ssente mbu y'abantoolerako kyannuma. Ensonga endala abaana bwe yaleetangako omwomu abaana nga bakulu. Nze we namanya n'ezitole nti alina abaana 30 mu bakazi 10. Abaana nga banyooma, nga banjooga, bangeya, nga bayinza okugeya n'omukozi. Omukozi najja n'abigamba, so n'embeeramu y'embeera. Naye niyo byonna ebyakenga biri awo amaze okumbuulira ensonga ze. Nga ye bw'atagenda kunjagala, bw'atagenda kusobola kunjagala nako yongerayo maaso nange. Era ebya mukazi we amaze obbinnyonnyola, maze omugamba nze nja kusobola okuguma nja kuguma olwo. By the way nali ntandise omwagala ya serious. Engeri oli jjo ye yava, kati jjo bwe yava
mu by'okukeeringa kukola ki oyo Ken addawo naye ate ke yali takolanga ate byajje egyo emibiro gyonna gyabaawo naye nga ke takola byajje kati nze simeyiwa mutima by the way ebintu bino eby'omutima bizibu nze sayina nsonga lwaki njagala ke just omutima gwamwagala bwagazi nempulira nga oli nejje we yabeererangawo ng'era ke mwagala nga mu mutima mpulira yalimu bino bya neiba byonna nga weebiri omukazi annumbye ankubye ebyo byonna nga weebiri nga noyo neiba akyalemeddeko yadde alina nga abakazi bangi ebbalibbali ng'era obalaba bajja ku mulimu gwe ne bajja ne babeerawo naye nga njagala ke kati byajje bwe byava mu ddiiro amaze okgenda ebweru olubuto lufuddemu nfuna ke naye nfuna embuto ze ziizo nga zivaamu olwasembayo neŋŋamba kangende ku family yadde eri yali yagwamu nga sigitegedde ebyo byonna nga biri awo kati mbazaako ke emabega oli esi yadde nali simwagala naye nga musaba ssente azimpa kati wadde musaba ssente angamba jangu eno ku garagi ozinone eyo gye nali nkolera jjukira baali bagalagi kati ye nga gye yali yasigalako zigwe gwali omulimu gwe kati nga mba nyina kyenjagala oba kyesi teyagala kutundula ku vanira naye ngera mumuwa saagala nga ŋŋenda kati oyo neiba yali yannemerako yadde byonna byabawo abakazi be nga abalina nga yannemerako naye nga nsikyamuwa budde nga nze nayeyongerayo n'emivuyo gyange ntambula nsigala awaka ndekawo oyo omuwala gwe nalinga nkola naye nzigalawo nepaasuula swi nsala ngenda nsala ebikuubo kumbe neiba nvaako mabega kati olwedde yali afunafuna dde olugambo ebyajje bibaddewo abitegedde yekyanza ayogedde bino nabiri ekisooka n'ekirala ekyaliko oyo neiba yampalirizanga mu basajja ng'ayinza obeera mu kigulupu ky'abasajja n'abagamba oyo omuwala ng'ayagala nobbalemesa kungwana n'abagamba omuwala ayina enziku oyo omwala yalwala dda siriimu nze era munaye ku kyalo kw'embeera tewala takimanyi nti ayina siriimu era tekiba kuba nti kyakyeyo nti omuntu ajja ebweru abantu tebandikitegeddeko nze erinnya lyayononeka ddadda ku kyalo lw'oyo neiba nga ebino ebyabawala bye twagala nga nga nyamujja mu kifaananyi naye nga yavaamu kati mbaza wano ngenze olwo esi yali ansuubiza ssente ngambe jangu ozinone nga ngenda mba nninnya booda wenti nga ne neiba ndi ku mugongo gayi yankuba nga tukyali nga n'ebyokumwagala byaggwaggwawo nga just ngenda lwa butaagaane nisasozi omusajja yankuba oluyi nakasimu ne kagweri yankuba oluyi nansikako essimu njagala okugimusikako kati nali ninnya booda ye nti maze okulamuza owa booda yeyongerako maaso kati nandoza natulekera siteegi twekube bulungi omusajja yankuba oluyi olwasooka nankuba olwokubiri ku ttama eddala nempungira ddala kati awo mba nkyadde engulu awo neetereeza nswadde ejjukira siteegi y'ababooda batandise okuŋŋaana nansikako essimu nadduka swi nayambukira mu kakuubo awo bannange naswala naye okumanya sitatafa kyenda ebiseera ebyo nze nga sifa kyenda nga nze nebyenkola sibitegeera nti babiyinza buvaamu kino nga nze ndaba byenkola bye bituufu owa booda nambuuza nyabo omusajja akubidde ki omusajja yambuuza nyabo omusajja akubidde ki omumanyi konze mumanyi naye omanyi nvuga ontwale era nasigala nengamba nnyina okgenda dde akasimu akatutte kwe nnyina ofunira oli okumbulira nti oba atudde wano njagenda kasita ku igalagi yabwe mmanyi waatera otuula nisasozi nayimuka n'ebirungulo byange nengenda n'ebirungulo byange mpaka ewa esi omanyi okutuuka ewa esi olwo neekazizza ntuusa omanyi okutuuka ewa esi ng'ettama lizimbye kati nenfuba nnyo okwagala kaye nga lirungudde ensale z'empi kati njagala okukola ki okwekwekera neekweka kuba bwali budde bwa kiro nampa ssente nangulira ebyokunywa bye nali musabye olwo ne luggwa tetwagenda kutundula vanira kubeera bwe namugamba nga nti saagala nalinga saagala nga kiwedde kyekyo
omwana tunga nkomawo nga ngamba kati nyina okola olutalo lwani lwa neighbor okumpa akasimu kange naye n'akasimu kange awo nga katonotono kataaki naye nga katonotono noonya neighbor nga mulabako naye kumanya abakazi tuli bazibu abawala tuli bazibu kati omusajja amaze okunkubeera ngenda mu bwenzi naye era nemutuukayo era ningenda mu bwenzi twalinawo omusajja nga mukwano nnyo goyo neighbor nga mubuuza gundi wamulabyeko kubanga era olwatuuka kuma omusajja oyo yena olugambo olwatuuka ku kyalo n'abagamba mukubye abadde agenda mu basajja biki era nabisanga ku kyalo nga ebisa bino byalina bya covid ebintu biwuniikiridde abantu bategedde naye ng'era awo covid yali tanatuukamu bulungi nga tunaatera omubuyingiramu ebya neighbor ne bigenda nga bityo ebya neighbor byabanga bizibu nze neighbor teyankuba gumu ebiri era olwamala okumpa akasimu kange ne mugamba neesonyiyira ddala laavu yange netandikira ddala okugisa kwonokke naye mumbuuza ekyekyanjawulira ddala nekke neŋŋamba banaye sirina gafa ye heartbreak ey'okubiri eyantwalira ebbanga eryamala omwaka mulamba kuwona naye nga simanyi na lwaki nali njagala gaayo oyo ke yayinanga omuzi kati tuva wali bwe yaŋŋambira ebyo ebigambo okusisinkana kwe nze nekke oyo owafuso kwabanga bwe kuti kewe yayagaliranga nti ayagala kutundula vanira ng'ajja kumpita ngende naye nze we namwetaaganga mu kya ssente oba njagalayo omutwalo oba ebiri tabeera available naye nze olw'okwagala kwe namulinangako ke teyankubirako ssimu ng'ayagala kumwende mu ssinkane ke n'atanfuna oba nakubulwa byakukola abawala kuba nabeeranga ewaka era ng'ebyokukola bitono yadde nabanga ku bizinensi Mr. Sozi ke yalina omuze omulala nga bwe tugenda otunda vanira mu loogi tutuukayo bulungi n'amala otundula vanira n'andekayo neneerayirira n'ensaba Katonda ne mugamba ekituufu yadde omusajja mwagala nnyo mbadde nsaba onyamba omusajja mwesonyiwe ampita omulundi omulala mulimu naye yankubiranga essimu n'aŋŋamba oli free nkutwale out nga kyakubeezaawo ku pending akubiranga ssaawa 2 ne ziwera 3 4 5 sobola okwagala kwe namwinangako nga neetereeza ate munnanga agenda osisinkana omwagalwa nga neetereeza nga ate tajja kujja omukubira essimu ng'akubuuza ani ebyo byasamiraani ebyo like nga omukubira essimu ng'ali waka ng'ajja kuvumaavuma paka kuwulira bubi ebyo nanga mbigumira olw'okumwagala munnange lwali lumu nga ngamba njagala kusisinkana era koolo yannona tumaze vanira pe nga munnange omanyi nga wafunawo ensonga nga ngamba gyamu password mu ssimu yo kati bala ebiseera ebyo okumanya nanga nti nali situdde bannange munansonyi waba nanjajinga I'm really sorry naye nga saabikola nti mbikola mu kutegeera nti oba nali ntegeera naye nabikola mu butamanya ate n'ensi gye nalimu like ekitundu kye nalimu ng'erabye ebyo kyabayaaye baatuyigiriza obuyaaye nga tuli bato ekitundu saabazadde aye ekirala omuzadde yandeka nkyali muto okutandika ensi kuba biriwe byabeerawo saali muto nnyo ndikozi nali nzaddeko naye era ng'era obwongo buli awo nzigyamu password mu ssimu ayinza okugyamu essimu asangamu eyo sugar daddy teyali mufumbo yali awukana na mukazi we ng'era amaka baayawulambu ebisenge naye ng'abeera mu nju emu anti nze nange ng'olw'obusiro nga mbikkiriza kati wasangamu ebyo bimeseji byeyo sugar daddy bannange ke yayomba yangamba nze bino binadde nkugamba nti nze toyinza kunsobola njenyinza okukuba n'enkutta era ne mukazi wange nakubulira tagenda ku dduuka ebintu bimusanga awo tafulumira yomusanga afulumye ziba mbi ziba kibooko ewaabwe tagendagendayo bukyanga muwasa tuli myaka 3 tagendanga waabwe nawe byagala nkuteeke mulimu subhanallah ebintu kyali mwana muto sigenda nze kuteekako luyi lwange wabula kye nagamba ky'oba okola kati raba bino banaye nga akayi nebbuba munnange era koolo nakanyamwegayira ne mugamba munnange sinsonyiwa ate munnange zosimumanyi just mukwano gwange mugulako mamba yaŋŋamba kuba yamukubira essimu ekyekyo zaali 6 kati ondowooza ono sugar daddy yalowooza oba nze amukubidde nnyina buzibu
bwamukubira ng'amugamba gyebaleko ssebo ke yakubira sugar daddy jjukira asangamu ennamba nga gye nasembyeyo okukubirako ng'ogyeko eyiye, gye nasembyeyo okukubako ng'ogyeko eyiye. Bannange ng'amukubira ng'omusajja amugamba alo gyebaleko ssebo ani ono? Eno ennamba essimu manyi ya muwala. Amugamba onoomuyita otya? Oyo mu girlfriend wange. Amugamba yakugambako nti alina omusajja nti nedda takingambangako nga wendi njula ettaka limmire tuli mu kaloogi Kafunda nga musajja wanzitira muno oba wankuba awabi oba wankubanga ku kisenge engeri gyanganyumiriza ebiboozi bye. Bantu bange omusajja olwava ku ssimu ng'agamba olaba bino bye nkugamba nze siyinza kukwatagana naawe. Banaye nga musajja mwagala namwegayirira ne mugamba nsonyiwa sinza biddamu ntwala tugende ate nga nyinayo n'olugendo olulala olw'okunnyonnyola sugar daddy kuba bombi nali mbaagala. Sugar daddy ekisooka yampanga ssente ennyumba agisasula olunaku ampa omutwalo gw'okukozesa awaka nalinga bw'omu omuwala nga just tubeerawo babiri omutwalo guba gutumala olunaku. Bannange ne ngamba gaweddemu gayi yandeka mu loogi yadde n'okumpa 10 ekinziza eka. Munnange gayi kandeka puloogi kanneekuŋŋaanya mpola mpola nzire ewaka kozi nali era sinsasula mu loogi nkeera ntunula nti oyo keyampisa bingi nnyo. Bannange yannumya omutima olaba nti eri outbreak yasooka yannuma naye ate eno yali yasobamuko. Omanyi omuntu ogenda nabanga agenze n'omutima gwe. Kati natula ku buliri awo ku kitanda ne ngamba omanyi ngenda kufuluma loogi eno ntambule ngende. Nafuluma loogi ne ntambulira mu kolansi wakati jjukira ebintu byali bya covid nga tewali mmotoka zitambula kiro enkuba obukuba bwali butonyerera. Natambula nga amaziga gandi mu maaso naye nga sikaabiramba oba omusajja antegedde wabula nga mpulira omutima gunnuma. Saategeera lwaki gunnuma oba lwakuba nali mwagala omutima gwannuma nga ngamba Katonda. Nafukamira mu kolansi wakati mbadde nsaba onnyambe nesonyiwa omusajja ono kubanga era ngezezzaako. Nze muntu yakeranga ku makya ne nkubira omusajja essimu ne mugamba naye mbadde nsaba kulabako naye ebyo bisanya abaana ab'obuwala n'okka bbeeyi. Gayo baategeera mwagala nnyo simanyi waleka ategeera mwagala nnyo ekunkolanga ebyo byonna yadde yali yanzikwatidde mu nsobi naye nsubira twandibadde tusobola okyogerako. Maliriza okusaba essaala yange yonna n'obulumi bwonna bwe naliko ntambula abasirikale beeyisa emmoloka z'abasirikale zikuyitako swiswiswi naye nze nkulaga nga sirina kyentya nga njaba abapoliisi bankwata banfiira mu kkomera. Mba ntambula nsanga abasajja emmoloka yali bafiiriddeko mu kkubo balengera omuwala mwana muto saayo bana koze bangamba mbu gwe mwana muto olagawa. Nengamba nno bano balaka nabo bagala kunkolako fujjo naye ekyaŋŋumya kwaliko abakazi omu ng'alina olubuto omulala talina n'abasajja 2 be bantu 4 mu baali bava mu ndongo yadde yali covid naye amabalage waffe gaakolanga kati ng'emmoloka bakwamiddeko banoonya muntu abayambako okusindika kuba omu yalina olubuto nga tasobola kusindika. Nengamba ye bannange faaki nafiiriddwa dda nafiiriddwa kiwedde nga nswi nga busajja nga bampita nga bangamba muwanya busooka gye bambi kwaliko omusajja omu era muzeyizeeyi omulala nga muvubuka nga bangamba nnyawo jangu tuyambeko wano okusindika emmotoka abasajja bagenda tusanga wano batukwatira wano basirikale kati twetaaga omuntu atusindikako tuve no mu kiko tufune batule etwasa ngenda mbayambako emmoloka nga tugisindikanga egaana nga tubeerawo chansi tufuna chansi nga wabawo kikante ekijja nga kibasikako nga tudda ku kkubo nga badda ku kkubo. Mba ngenda bwe nti nze mbalesa nti bamaze okufuna batule. Musajja omu n'aŋŋamba muwala oyo omukadde kadde muwala mbuzi buki kyangu tukutwaleko gy'olaga. Misasozi kwe kufuna chansi awo ne bantwalako naye bagenda nga bansoya ebibuuzo nga nkaaba tuuka ewaka omuwala namusangayo kosi naye nali namulese wewaka n'afunayo awo boyfriend we n'amutwalako auto n'akomawo yansooka okudda embeerawo nkaaba ne sisita wange ku makya yajja n'ansanga nkaaba naye ng'ekinduma omutima nga gunduma nze nga simanyi ki naye ng'omutima gunuma mpulira nga omusajja yannumiza naye bannange laavu eno giraba edduka
munnange oyo ke nga ngenda mwesalako bwentyo mpola yadde era nga bweyankubiranga essimu nga akatima kakomawo oba ngende oba mbyeke kati awo ne wajjawo story kibozibozi kiri ekya sugar daddy eyo naye naafuuka ensonga awo nga tuvaawo Mr. Sozi embeera yatuuka ekiseera n'enkaluubiriza ge mazima abasajja bonna baabangawo naye ng'era sigwe gamba kubanga bayira we nali oli muganda w'ono omuwala eyannumba n'ankuba yali neiba gwe yali afunye muganda we yali neiba wange so nga obudde bwonna oba ekimbaako kyonna kisobola okusinziiriramu ono muganda we n'akiwa muganda we simanyi oba ntegeerekeka like omuganda we yanteekako akazito yampalana naluka ekiseera nga mbeera kale muloota saanyo ebintu byakweraguza naye nga mbeera muloota ntayeddewo eddagala simanya ku mulyango gwange twala tugende natuka ekiseera nga Mr. Sozi n'ettaano zembadde nga nkola olunaku ng'amagoba nemba nga tewali kasitoma akyama wange natuka ekiseera n'ensiiba enjala mu nju omwo naye nga abasajja bonna nga wemba bannyonnyodde nga weebali naye nga tewali ampa yadde 10 sugar daddy yaluka ekiseera nga tampa ssente neiba twayawukana oyo ke ebyabaawo nannumya omutima nyina heartbreak yange esinga gyali naye nga ye naye abuze omuliro waaliwo omusajja bayira we bannange abawala waaliwo gaayi kati omutuume eki tugeze bali bonna basirise tebakyawuninkirira nga osobola obeerawo kale ne bakubira ku simu once in a while si bye byabange bya buli lunaku oyo eki yankwana kuva mu P7 kati yabangawo naye nga tutundula vanira nga abeera ntawanya ng'era musuubira wala babimanyi wabangawo obuvubuka obubatawanya ku kyalo twala tugende kati ng'abeera nga ntawanya wandewo ebintu byantuulamu butuufu ekyokulya kyali kimbuze nga siina adde ekyokulya completely nasiibako enjala ennaku 2 nga sirya naye nga nyina weera mu mikwano gy'abakazi ng'era osobola okgendayo ne weekaza bakola buli muwala onyirira omuwala ono gwe nakolanga naye yatuuka esaana abo embeera ng'etabuse n'adda mu kyalo ekyalo maama kwe yalinga akolera yalinga gye yali yasenga maama kwe yali yandekera edduuka nga liweddemu tetukyalina kye tulya kati we yalabanga embeera eri bwetyo n'addako ye mu kyalo nze n'ensigalawo ne nga kantobe n'embeera naye we nasitula enjala ennaku 2 ne nga manno kaweddemu maama gye yali mu kyalo yali apangisa tamudulira obudde buno kati ennyumba ye yaggwa oyo eki ndoza yalinga yeyanzijajako ng'ayinza okuwa 5 n'olyayo ekyo n'ozijako ennaku nga 3 bwe bityo kyekyampaliriza nno n'okwagala oyo eki oba kino nkyogere ntya abasajja batuuka ekiseera bonna ne banzigwako mu bufunze nalinga ndipendingira ku basajja saali nti ndi ku street neetunda naye ng'ate bebbo be bambeezaawo batuuka ekiseera bonna ne banzigwako naye nze nsuubira kyava ku muganda w'ono neyiba ono omuwala eyannumba oyo neyiba alaka nabyakola nensiranira ddala ndiwotaba nno muntu ankwana tugesa nga tewakyali muntu andaba nze nga nyinza ofuluma mu nyumba nga nyirira Mr. Sozi nga ndi muwala ndi awo njirira naye nga nasuza enjala omukazi yansiraanya nentuukira ddala ku 0 nze yaterekanga n'emitwalo 5 mu nyumba nga tegirina kyezikola oyo eki eyambeererangawo ate nga naye abuze omuliro leero kwakuwayo 2 tulina akuwayo 3 nso omuntu yabeerangawo ng'omusajja akuwa omutwalo n'omugamba laba nno ogesaane ngunonya nga sigulaba tula mu nju omwo ne ngamba naafa njala nabeeranga mba neipanga nsaba byakulya bayirawo mbadde nkyabazizaako emabega kati oyo eki ajja atya okuyingira mu bulamu bwange nze mukkirize okumwagala yadde nga abeerangawo nga nkwana naye nga nnamugaana lwensula enjala ennaku ez'ebbiri laba ate kyansi bwenkwata nankubira essimu ekiro ekyo lwensuza enjala olunaku olwokubiri nagamba oli luddawa waŋŋaana twatugende mugamba naye omanyi bwewanga oyagala nkukolera kyoyagala oba oyagala okutundula vanira wange ngenda kuwa vanira naye ku bukwakulizo bubiri bannange namugamba ntwala auto waliwo kilabu nnene mwe nalinga nkolera ekyo ekifo nemugamba ntwala ongulira omwenge
nywe nga mpulira ebintu binsuseeko. Bw'omala okungulira omwenge awo tugende kukolera ekyoyagala, naye ekintu ekyo nga sinnakikolera olina okumpa emitwalo 10. Olwo nga mbaze bwampeja emitwalo 10 ngende ku kyalo mama kwali ntandika obulamu, nze sigenda kusiiba njala nsula enjala nga maama gyali eyo atudde asobola okumpa ekyokulya. Mr. Suzo omusajja abikola, naye byonna ekyalinemesanga okwagala gaayo oyo ku kyalo bagambanga mbu alina akawuka akaleeta mukenenya. Ne ngamba kasita munnange baleeta CDs kweziriyo, so omugamba kozesa CD n'omulyamu omulundi gumu n'omugenda kasita abanga akokoza obukwakulizo bubiri olumaze okuluka nga n'ebintu byange byenyina okugenda nabyo mumaze obipaakinga. Gayi yakikola era netutundula vanira, naye nga gayi ku kyalo bagamba mulwadde muyi. Mr. Sozi ekingantwala nga tutundula vanira, saagenderawo mu kyalo nga amaze okumpeja emitwalo 10. Saagenderawo mu kyalo, nasooka nembeerawo nengamba kankozeseeko ng'omutwalo nambe ow'embeera enaakyukamu. Mbeera yagaana okyuka, naye nga bwe namalawo ng'omwezi ogwo gumu yali bwe namukolera kyayagala nabanga mpaayo ezo 5 zembagambye nga mpaayo omutwalo 2 nga weetetenkanya mpola kozi nabeerangawo nzekka omuwala amaze okugenda. Akadde katuuka olumbazaano maaso bwe yankuba enkera ofisi kampani yali enkubidde neneefuula mbu nsiba nnoba olw'okuba eggulo yankubye. Kumbe nze aba ofisi baali bankubidde naye ngera nali siirwedde kuvaawo kuba nali sinawe ngenda kulaga walala naye sinakiddako. Maama saabimugamba kuba we yankuba n'essimu yajaasa n'ebetentuka, naye ng'ekiro ekyo bifo nga tannajasa baali bamaze kunkubira ggulu limu. Abange weetegeka olunaku olutyo gye tukwetaaga. Nze ofisi yankubira emirundi egiwera 5. Abangambye weetegeke jangu lwatugende n'ogenda nebigaana n'odda ewaka, so nabeeranga mweyembeera. Kati agenda okwasa essimu ngoledde nkimanyi nti ofisi neetaaga nga nsiba byange saaleka byadde akamu, saalekawo. Ogondoza bagwali mundi gwakunanga kampani enkubidde nga nsiba nga mugamba nga nalinamu obusente bwange oyo eki bwe yampeerezanga nono wafuzo bwe yampanga nga seetaaga musaba transport kuba ne maama gye mmanyi era niwena niwadde sina simu. Next of kin yali maama, ate nga maama ndi kumpi bamukubira asobola okuntuukako. So ekyo essimu amaze ojjasa maama mbuuza essimu ye eriwa, mugamba egudde muliro n'eyabika. Olwo njagala kubikkiriza lusajja oyo nensooka nemuwonako bwentyo nenninya nenzija e Kampala n'eby'e Kampala biralamu. Ejenti wange yali mukazi eyali agenda okundeeta. Mu kuba omukazi nalina mukazi akeeri okuba anti nga muyita anti wange senga. Kati ntuuka nga mugamba naye omanyi okujja nzize naye siddayo kuba sina we ngenda kulaga. Eri ku mulimu gye nalinga ndi mu tawuni mama gwe yali yandekera naye nabisengulayo ebintu nga siyana na ssente za renti zempangisa kuba nali sibeerawo. Nga n'embeera yali yakyukira ddala nga sikyayinza kusobolawo. Kyukira bale bakazi baali bakulu nga balabye ensi. Nga nabisengula ne mugamba oyo agenti wange ne mugamba ngubuulire anti mu butuufu omusajja yankubye siyinza kuddayo. N'embeera gye mbadde ndimu ogiraba natuuka ew'omukazi oyo kuba yandabanga oba mpitanga era yandabanga kubeera ye yakubanga essimu oyo agent. Naŋŋamba naye mwana gwe ng'okoze ayi wabaaki bemisasozi emmere gye twalyanga amazzi twagajjanga mu kidiba ng'ebijanjaalo bisiika ne bifuuka bbulaaka. Ewoyo gaayo omugagga gwe bayitanga omugagga era nze nga mpita ku kyalo ne bagamba muko omugagga ki ekiriwo naye ng'osula ku lukato. Era roughly namalayo emyezi gyange 6 bwe mwali ne Christmas n'atalabikako yadde otuwa ssente z'okulya akanyama era twalya bijanjaalo ku Christmas.
mbaza wano nga ntuuse wa agent mubuulidde byonna eby'omusajja byempiseemu nangamba mwana wange toddayo naye simanyi oba ebya ofisi binaawuyitamu mangu n'ogenda era tebyayita mu mangu bandi awo mpezaawo nga wiiki naye nga era tandikaawo ewuwe nga tugenda ffenna kuki ku accommodation abaana abasinga gye basulanga nze yangamba tojja sulayo sulanga wano ewange tukeere nga tugende tukola process zaffe nga zino tambula nga bwe tudda ffenna mu process mulimu Guy yali agent ankwana olunaku lwe yankwana yatandika yankwana olunaku lwa Valentine sijja ddu kwekadde bayinza okuntegeerawo kweyo scenario yali agent naye nga si agent wange era ekyo kibuzibuzi wanakireetako I don't remember oba simanyi ba Mr. Sosi yakiteekayo oba teyakiteekayo simanyi naye nga sijjukira kubanga kiri kipya agent oyo yankwana ku Valentine gye nali nfudde mu bufumbo bwe nali mpita obufumbo kale bwe mpita obufumbo bwa liizi nali maze emyezi wajinda bange ena nga situndula vanira mu butuufu agent ono yankwana nakkiririzaawo kozi nali nkimanyi ndi mu process ngenda ate era nkikola Gusemba so njagala nzikirize nga ninga yagala omukola hit and run Guy ankwana koolo simanyi oba kirungi omuntu okukwana koolo ne mutunula vanira era koolo nze bwe kyali yankwana koolo nantundula vanira koolo era enkeera nenkomawo nengende oyo agent wange omukazi gwe nayitanga anti ewoyo anti nenkomawo kuba yali amumanyi nti gwe ngenze naye nze Guy namubuuza nga tuli eri wayantwala mu loogi mubuuza naye oli mufumbo kati eba nali mubuuza kyaki ekyo ekibuuzo kubanga era omuntu atali mufumbo yandintutte wuwe teyanziramu yabimma amazzi n'abibuzaabuza netutundula vanira waffe era ne koolo teyasulawo yandeka mu loogi n'agenda ama watundula vanira wange nandeka mu loogi nangamba nina abaana bengenda tutwala ku kisaawe kakati omanyi kyetugenda okukola ojja kunkubira ku makya biki kacyapu andekawo seombi okusaaga nga nange mbuziruziika nze ngeri gye nali nziza okukonona aka hit and run nga mwesonyiwa kumakya mukubira amazimu saawe mutagakwata zibazibira saawe mu nga nnakiikaana nga nkubira ngamba kati funa boda ekujjawo oli ojja onsange ku kifo kigundi nga musanga ku kifo kyangambye nga tulya breakfast nga mbala nzizayo ku gundi ku kampani nga nze singa oyo namusanga anindiridde nembuuza bigenze bitya nemunyuira mugabi tebibadde bibi twala tugende naye nalina obikkiriza nti nasuze naye kozi kiri omuntu okuleka mu loogi n'agenda kiralamu bannange era ye Guy gwe nasembayo beera naye bamala wiiki oyo omusajja oyo anti era wiiki eyokubiri etandika maze okusinkanayo Guy era tubeera tunyumya mpola mpola ngoba amatera okumbuuza tunasinkana ku Sunday twatugende nga nazo appointment sete zitegeerekeka nga muntu alinga olikke akubira essimu n'akugamba nsinkana neweeraawo ku pending n'atajja oba olusi n'asazaamu appointment so nembeera ze nga zaagala okufaanana ezooli ate nodde nali maze obimanyira nga naguba kati nga naguba omutima till now simanyi omusajja ayinza kati kuddawo nansuula mu laavu eddaawo munnange Guy kolo bampeza wiiki oyo omukazi ewiiki eyokubiri etandika nga tuddamu tujjako ku kampani era osangawo abaana abalala
kayinga nnengera nga mpita nzewedde nali mbagambye nali mwagalako kamu musuulewo nze naye simulinamu interest ge mazima munnange nga yampita ayagala okwemulisa abaana we bali awo biki nduukawo nga mbuuza kibale ku nnyabo ko nze kaleseewo nga nfukamira nga mubuuza nga mbwenawo omutwalo ogumpe nga ngumuwa kozi nalinamu obusente bwange bwempolampola naye nga mbaziza emabega gaayo we yabeera nange teyampa yadde 10 era nenkera transport nze yamusasulira gwe twalinnyamu kaboodo tutuusaawo ku ofiisi nze yamusasula naye bambi twali tuweze ennaku nga 4 nansindikireyo $5,000 nangamba transport oyo gwe wakozesezza kati tudda wano nga mpise mwasawo omutwalo nga ngumuwa nali sinanyo kyenetaza ssente nga tuli mu process nga tumaze n'okulabako ku tiketi zaffe ngaye nga ngamba njagala kuwasa njagobere mukazi wange out of the blue nimubuuza biki byoyogera gwe tokimanyi nti ndi mu kutambula tangamba nkimanyi naye njagala ogenda nga maze okukola emikolo nemugamba are you really serious nga mpulayo nga na wiiki emu nzije gayi nga ansasula amahale nga emikolo tugikola egyamangu mangu awo naye tetoddamu tundula vanira ge mazima era nali nkoze eki nali ndoza yakamala okunteekako ey'empeta nenninya ewiiki ng'emu nennaku ne wiiki teyawera kozi ndoza egyo emikolo gyaliwo nga 13 nenninya gyaliwo nga 8 13 nenninya ntuuka eno gayi yatandika obuza omuliro wajjukira n'oli gye nava mu bufumbo nga twayogera twanatuuka eno e Kampala nayagala okuddamu okuneetondera twatugende nemba nkale nga simmuka naye bifawo nali sinaba nakusinkana no gayi eyampowa gayi ndoza alaba sikyazza muliro nga luli olunange nandisa okwemiima nti ndi mu process ate yankuba n'okunkuba ayagala okwetonda mugamba nedda ssebo nga ngamba kale toddamu kuba ku ssimu yange twatugende ebeera n'abasajja bakati ofunye abasajja e Kampala lelelele nze gwabigamba ndi ku accommodation y'onoomukazi awo ate we namitingiro no gayi so nituba nga maze okulinnyawo bali mbadde nzizeeko mabega awo maze okulinnya bwe nalinnya bwe nti ennyonyi gayi yatandika obuza omuliro era ekiyumba kyange ekyasooka nze ntambudde mu biyumba bingi kozi siri wa contract mbobeera awo wamu nedda nze ntambula ndi wa part time munnange ntuuka eno ffe twamanya nti tujjidde mu bya part time simanya part time gayi we nali nsingira ddala okumwetaagira we yabuliranga omuliro gayi nga tampabudde gayi nga wensamala mwezi nga mulamba takkubira embeera ze kale nga ziriwo ezityo ne ngamba ono sijja musobola bannange ne sitori y'okukyeya eno ndala ate eno yompuliranga emmenya omutima bannange mmenyeka I'm really sorry tambula mu biyumba byonna obulamu tebubadde bwangu abantu bakyeyo nkimanyi bakitegeera ndi mu mwaka gumu n'emyezi 9 mbulayo emyezi 3 naye simanyi oba nkomawo mbutuufu simanyi oba nkomawo nze natuuka eno obusiru bwange nga bwe nabulina e Uganda bwe nabuleseera ne buddamu ne bunkwata ekiyumba kino kyendi mundoza kya 9 mu biyumba byonna byentambuddemu nga bwe mbagambye ndi part time Mr. Sozi nkino ekiyumba kyendimu nze nzipita mu biyumba abasajja nga beewa ekitiibwa naye ekiyumba kino kyendimu omusajja wamu yafuukidde akabizzi mu ngatto akayinja mu ngatto Mr. Sozi nakola ensobi abampuliriza nsaba mu nsonyiwe ne Mr. Sozi yennyini nsaba nsonyiwe omusajja agezezzaako okubuulirira abaana ab'obuwala naye tetutegeera agezezzaako tubuulira ebibi ebiri mu kukola ensobi ze tukola obudde buno wala yinyiza okiyita ekizibu omusajja twali tuli mu biseera by'ekisiibo najja wano kati mmazeewo emyezi 8 mu kino ekiyumba mu biyumba byonna byenze ntambula kino ekiyumba kya 9 naye mmazeemu emyezi 8 ntambuza gwa 9 kyemayi bayinza okubangula emyamwaka tuba tuli mu kisiibo baali bali mukola renovation wano
bali mu kutereza nyumba yaabwe yali nkadde kati nga balina otereza tiles ibisenge nga tumala okulya futaali nga batandika ebyo process z'okutereza ennyumba yaabwe. Mr. Sozo nalindi awo ndi mu lumu yange omusajja najja nga yajja ne miliyoni eno tuba tugiyita lubeera 10 naye Uganda ebeera miliyoni nazinterawo ku meeza naŋŋamba njagala kubeera nawe eddakiika 5 nagaana nemugambira namukambwale nemugamba kyongamba sigenda kusobola kukikola nze najja wano okukola sajja kukola byoli mukundagira obudde buno. Naŋŋamba tewali buzibu woneerowooza ojja kunoonya. Misazo omusajja nga akwata ssente ze nga azitwala ekisiibo tukiyitamu tutandikawo embeera eza bulijjo Idi eyiseemu Idi emala okuggwa ddamu ekintu kyekimu kola yajja na mitwalo 5. Naŋŋamba emitwalo 5 gaago omusajja si mwana muto omusajja mukulu omusajja wa wano omusajja mukulu. Naŋŋamba sente zizo dakiika 5 tukikole bano bagenze batera okugenda abakazi ba wano batera okugenda ne bandekawo nze n'oyo omusajja n'omutabani waabwe asembayo alina emyaka 22 agenda myaka 23 naye kineewuunyisa mu bantu bano abaana abavubuka beewa ekitiibwa wano ne woba omuyitako just mukakuubo yeesega n'enyiga ku kisenge n'ajjula ekisenge okumumira naye omusajja wano teyewa kitiibwa. Kayi yagezaako kwagala okunkaka ne tulwana namukuba era yavaawo alungudde kubeera era alina gy'ayinza kundoopa naye Mr. Sozi omulundi ogwandibadde ng'ogwokusatu yajja koolayogeza malusu naŋŋamba kale mpulira wantama ne mugamba nange wantama ne twerangirawo ebisongovu. Bwe namulangira ennyo ne mugamba kale amayumba gonna genze mpitamu sirabangayo muntu ate wa kitiibwa nga ggwe. Waaliwo ecupa zino bano abaana bali ekyeku kyeyo nga nze baba bakitegeera. Ecupa zino zibeeramu olive oil ez'empanvuwanvu ezo kati nali nkikyeyo nga nkitaddeawo ku mmeeza nga nyinamu oil oyo kamweteeka mu nviiri. Omusajja yakwata ecupa like yankwata offside yaginkuba ku mutwe nawunga guys nawunga. Omusajja nankwata nankozesa ebibyo byayagala mu bufunze yankwata naye okunkwata kwe kwali weekuti ono nyinza okuseeguukamu ku mpisa ko simanyi ngeri gye nyinza kukinnyonnyola ngeri gye yakikola. Nali muzigweddemu amaanyi ngezaako okwerwanako gayi yankyusa nampita emabega kankyogere bwentyo sigamba nti yajja direct gye balina okugenda like omuntu gy'alina okulaga wabula yayita mabega ng'agezaako okwekaka. Sisobola kuba nduulu cause ene wantu watera obeera wasirifu tewatera kwagala nnyo bantu baleekaana ate n'ennyumba gye ndimu tebaleekaana nno kabe mukazi wa wano. Gayi yamala okunkozesa byayagala atambula n'agenda. Mr. Sozi nze natuuka ekiseera nze embeera eri gye nayitamu yo ligaayo omusezi naye esanga nzikyalina mazigi era nono gayi bwe yankuba ekibegabega n'akikyusa naye esanga nenkapawala nze saakaabanga no nyinza okuba nga nakaabanga naye waliwo kuno okukaaba kwogamba okuli diipu nze simanyi oba nayonooneka bwononesi naye okukaaba kwange ekintu kinnuma naye natuuka esanga sikyasobola kukaaba. Obulamu bwange kati bulinga obwasiraana ndi awo. Omulundi ogwandibadde ng'ogwokuna yajja kolo yakola ekyo ekintu yampa emitwalo 2 ag'e Uganda
nangamba bulijjo nkuwa ssente nnyingi nga toyagala kati kankuwe zino. Nazinkasukirawo n'atambula n'agenda. Nalwala era nze omukazi wano yantwala mu ddwaliro nga tamanyi kinnuma. Nagezaako ogamba omukazi anzizeeyo gye yanzija yagaana. So omundi ogwandibadde ng'ogwokuna gayi yajja kati natugesanga mutya. I was like nabeeranga ndi traumatized nga mpuliranga ne bwansemberera mpuliranga ndi muti. Olaba luli nalwananga ne mukuba naye geyankuba ecupa natya kozi wena nakava mu bulwadde sigamba nti bbanga liiseewo ddene nga amaze okunkuba ecupa ku mutwe. Nakati era ennaku zino mutuuka ekiseera awo nenfuna kamunguluze gwe simanyi gy'afudde mutwe ne gunnuma nnyo. Ate kino ekiyumba tukozesa nnyo okurelax. Munnange mukazi amala okuntwala mu ddwaliro nkomawo mulwadde yeetamayi bwajanja. Abaana bagamba ndi mulwadde kozi nagenda nga swana kutambula. Namalawo ng'ewiiki namba nga amaze okukola ekyo ekintu naye kwesanga nayagala neegumye kale. Simanyi ng'ekiyinza kibanyonyolamu. Nayagala neegumye. Ensonga lwaki ngambye nti oba ngambye najja n'ebizibu byange byonna nga nninnya ennyonyi. Kozi nze sisuubirayo omuntu atazeeyo oba nakisiraani oba naki nagwa mu bino bye nagwamu. Sometimes mbeerawo ne ngamba naye lwaki nze lwaki kala lisiti Katonda yandibinnyambye n'abireka emabega ne bitangoberera. Munnange natuuka ekiseera sijja balimba ne nkikola willingly naye nga nkikola lwa ssente ge mazima. Kuba story yono ono musajja wa wano wenjinyumye nkaabya ate nakookaaba. I am tired of crying. Mu bufunze embeera gye ndi mu kutambuliramu even right now. Naye giringa myezi 2 emabega kati nagaana ogeza ne mpuliranga byendami. Naye mu kubanga nkikola obudde buno sikikola nti nga we yakikola luli mu kusooka nedda. Nageza ne ngamba wanakikozesanga force kijja kumpisa ate bubi. At least kanneefuule nti nakkiriza kye yaŋŋamba. Naye ndowoozaamu n'okutoloka ndagewa mu butuufu. Bulayo emyezi 3 nzira ewaka. Ziringa kati myezi 2 nagaana. Buli wajja okuŋŋambako ensonga muddukako ne oba ne ŋŋaana ne mugamba nedda siri mu mood. Naye mbadde nkyabanyonyola kati engeri gye nkikolamu. Kale kati tukola bijje asobola okukinnyonnyola asobola okukitegeera mukola bijje n'amatira kyayagala then n'agenda nampa ssente n'agenda ne mpulira embeera nkikooye. Ekyo omusajja nga kizzaawo ebbali nina okudda ewaka era ne ntandika new life. Waliwo gayi gwe nali nasoma naye mu senior 2 yadda nanoonya ku Facebook n'andaba n'aŋŋamba long time tugende like kati era gwe ndi mu right now okukwasaganya mpola mpola naye embeera ngirimu. Naye simutegeera cause essimu ze aziggyako saa 12 saawa 1-2 abeera bizi aba yeebase. So nekindowoozesa okuba nga alabika ali mufumbo yadde yanimba si mufumbo. Nembawo ne gayi omulala nakwasaganyanga naye emirimu gye twakolanga nga mbeera mutwalira emirimu nga naye andeetera emirimu since 2018 nga tukola ekyo. Naye waali yajja mu inbox yange nambulira ensonga ze yandabanga nga njagala. So nange nenyaniriza proposal ye naye alaga afaayo ye muntu gw'osaba ekintu n'akikuwa. Kati ono gayi gwe nasoma naye mu senior 2 niwe bawe n'oli H yanyambanga n'oyo gyali naye oyo tukwasaganya bya bizinensi naye nga naye already ayagala ku nzira y'ewaka. Neerabidde obanyumiza engeri gye nakomekerezaamu ne agent yalenga tampa budde every time tubeera mukola ki mu complainingaana netukesa nengamba kamwesonyiwe. Tumaze omwaka nga mulamba nga letwogera yabukyani we najja eno nali mpeza omwaka naye ndabanga it's not worth it nengamba kamwesonyiwe. Right now abagayi benninawo naye simanyi at least neetaaga omuntu nga mpa hug from far
simanyi ngeri gingenda kuvamu eno mbeera, simanyi ngeri gikoze. Natugesa nga ninganga aliko n'ekikyamu ku mutwe, embeera awo ne mba nga mpulira everything kintamye. Ono Guy gwe nasoma naye sigamba nti mwagala nnyo, but ndaba nga ye saizi yange gye nandyetaaze obeera naye. Ate ono Guy gwe nakolanga naye business, kozi kale kyengamba naye waali tumaze kati emyezi nga 6 nga twogera naye talina buzibu. Naye ate ye yalinako mukazi we naye najja ebweru, naye yagenda okujja ebweru omukazi ng'olidde nze gyendi kyeza yakajja naye waali, naye nga neetaaga at least ebigambo ebirungi ebiyinza okuva muntu nebimpuliza obulungi. That's what I can say. Naye nga siri bulungi ge mazima. Kino kyempitamu omusajja kyeyampisaamu si tekyampisa bulungi. Please byonna biri nabiyitamu naye nga ndi waka. Sister Irene, yes, olina ebikusoomozeza ebbanga gwanvu, okulidde mu bulamu obutaliiko nnyo akubirira, obutaliiko muzadde ali awo alera akulungamya ennyo nti kino awo wokka woosimattukira. Abantu abanyiiza bwe mpuliriza story zaabwe bakyalina omukisa ogwo nti ekyo nkisinkana n'omuwulira bw'aba yazaalibwa bw'azaakula n'okakati okusinziira ku background ye. Bino bikola nnyo amawulire, byewuunyisa nnyo okubanga bimuvaamu obanga asisinkanye obulamu bwe buti. Era abamu abajajinga mu comment section olumu basubwa okuwulira ebitundu ebya story byonna n'abuukira waagisanze n'akola conclusion yawo. Nefe abazze bawulira story ogiwulira n'omanya nti kati ono bwati bwazaaliddwa, okay, ekyo nkiwulidde. Okay, kati bwati bwalinde relationship, okay, bwati bwafunye ono omulenzi, okay, bwe bati baawukanye, okay, bwati bwafunye omulala. Kati n'otandika okujja ng'ogattagatta ebiddako nga tebikwewuunyisa nnyo. Era nnyongera okusaba abalina omukisa okubeera n'obudde obumala n'abaana, omukisa ogwo tugukozese. Abaana bano okusoomozebwa nga kubajjidde, katubatwale nga gadget, nti bw'asanga nga olina apps ze wali wamuinstollingamu, olina engeri, olina ebintu bye wali wamuyigiriza. Embeera bwe ziti bwe zijja, abasajja bwe bajja kukema bwe bati, abayinza okutuusaako gw'obulisamaanyi bayinza kukutuusaako bwe bati. Engeri z'okwewalamu embeera bwe ziti ziyinza kuba bwe ziti. Embeera singa ziba zikujjidde nga tokyalina choice, oyinza kukola kino. Naye bw'owulira abaana ab'obuwala abazze bawa stories abamu tebafunye nnyo mukisa gwa kusinkana bintu bino. Kati bwe gujja ne gwegattako okuba nti n'ebikozesebwa baba tebasobola byetuusaako, bino bijja bisuubirwa. Kakati nga mmaze okukuwolereza n'okusiiga akazigo mwannyinaze, njagala okukutegeeza kino nti kati ebiseera by'okwewolereza byakoma. Ozaalidwa mu famire nzibuzibu, oba baavu, oba tebasomi, oba tebakoze eki, kati ebyo tubitegedde ne tubajjako amaaso ne tugateeka ku ggwe. Waliwo olw'osuumukamu n'otandika okuba ng'okola ebintu ng'omuntu omukulu, n'ogamba nti kakati obulamu bwange bwayonooneka okuva mu kuzaalibwa, naye kati nze nga nze okutandikira wano. Eri abantu abafunye ebizibu ne babivaamu nga bibashepinze, ate ne bayiga nnyo ne babeera abantu ab'enjawulo. Ne wabaawo n'abantu abakkiriza ebizibu byabwe nti bo baazaalibwa kubeera bwe batyo. Abaana ab'obuwala abagenze ku nguudo ne beetunda, singa otandika okunoonyereza bizze bitya, ojja kulaba nga kirina engeri ekyajja kikula n'akalira ddala ng'eddebe kati n'ayimirira ku street. So nga kati kyetaagisa nnyo ku muntu genda ku street ng'essimu weeziri, nga apps weeziri, abaana tebakyabikola ebyo. N'ebitandika ng'ebyokusaaga. Osobola okusalawo
n'ogamba nti kati obulamu bwenjagala bwe buno. Era wano wenyongera okusabira abaana ab'obuwala bamumuddirize ku ngeri gye muvumamu abasajja. Abasajja abayise mu bulamu bwa Irene njagala kukakasa nabo balozezza ku kika ky'omwana ow'obuwala omulala. Tebabadde balungi, tebabadde bamalayika kubanga nego badde basinkana tabadde malayika, ne nabo baba balina bye balaba. Kyekiseera omwana w'obulenzi atuula agambe ne kakati nze kennyini nteeka okusaasira abaana ab'obuwala n'omanya nti waliwo by'olina okukyusa. Bwe mba naabeera ne famire ensanyufu ne famire ey'omugaso waliwo bye nina okukyusa. Nga teweewuunya lwaki olumu omuwala yeeyisa nga bwe yeeyisa mu bulamu bwo, bw'ogeraageranya ne bwe wazimba ekintu ne bw'ozza okitambuza ne wa we kiri kati nga tebyewuunyisa. Waliwo abaana ab'obuwala bagenda okutuuka okukkiriza nti omusajja ono mmunenjeza bwereere naye okunsibirako emigugu mbadde nkigwana. Gye bali abatonotono ng'agamba mbabuulire empisa zange embi, butatereera bwange bwe buntuusa ku kino. Era oli Katonda bw'amuyamba n'atuuka ku leve ey'okutegeera ekyo, asobola okutandika okukyawa embeera eyo n'abaako by'atereeza olw'okugenda mu maaso. Abaana ab'obuwala muyige okubeererawokko. Obeerekawo nga temuli musajja mu bulamu bwo. Naye obulamu buli lw'obumanyiiza okubanga bubeeramu musajja. Naddala si musajja ne nti akuwa laavu, akuwa kampani, naye nga waliwo ebirala ebijjirako ebyo. Abamu mwamanyira, mutukano gamba omulenzi wakiri nnimba mwamanyira okuba sweet talkinga n'ebitakola makulu. Nze omuntu okujja mu bulamu bwange n'antokotera mu kutu nga byaŋŋamba byonna nkimanyi bya bulimba ne nsigala nga ndi comfortable nti nange bampanyeeko. Does it really make sense? Omwana ng'oyiza okunoonya ku ssente kati waliwo ebintu by'oteekeddwa okukkiriza nti tulina okukula mu byo. Naye obulamu bw'okutambula ng'odipendinga ku basajja, abaana ab'obuwala mugenda kuzimba amayumba mubeere ne zikalina zammwe naye nga temulina ssanyu. Ng'obulamu wabwonoona, ng'omusajja talina laavu gy'ayinza kuwa n'omatira, nga gwe kennyini weedistroyinga ng'omuntu. Ndowooza ompulira njogera kuno kubanga ayogedde ebintu byanjawulo bingi. Mwanyinaze weetaaga okuwummula. Kakati okusoomozebwa kw'osanga kati bunafu bwo, oli so weak, tosobola kuyimirira ku kigambo kyo, ogira n'obanga eyeesaasira obanga eyamanyiira omuntu. Waliwo abantu ng'alinga ayamanyiira okugwa ku kkubo, yamanyiira okugwa ku kkubo ku kyalo kuno ani atakimanyi. Waliwo abantu abatuuka nga baagwa bugubi naye nga asobola okukyuka n'oddamu n'ozimba ekifaananyi kye ekirala. Abaana abampa stories ne mugamba nsaba kulabako bw'ofaanana. You look at a girl, you look at a boy, n'otunuulira brother n'otunuulira sister nga kale mwana muto, kale mwalabika bulungi. Naye olumu mutuuka n'okubanga mwerabidde ekitiibwa kyo ng'omwana ow'obuwala ng'omwana ow'obulenzi n'osigala ng'otambula bbira mpango. Badde nsaba kakati oyimirire kusalawo omale okw-identifyinga kyoyagala. Kyova olaba obulamu bwo bulimu abalenzi bangi, bulimu abalenzi bangi. Oba otoono n'obakira ono, oba tooli n'obakira oli. Kati ate nabo olwedde bajja, kubanga bba abajja mu bulamu bwo bajja kusigala nga bajja be wayagalako, abaakukwana n'ogaana bo basigala babeera awo tebakola ntondo bakola bali kufuna. Naye bwe bakusanga nga tomaze ku defininga gwe kennyini kyoyagala okyatomera. Waliwo lw'osobola okuscreeninga n'oscreeninga n'oga kati abasajja tewali n'ogu, bonna bali disqualified. Kati siri mu relationship. Bwe mba nziramu okuyingira mu relationship, omuntu oyo ateekwa okubeera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, nange nteekwa okubeera mu state bw'eti ne bw'eti. It is very common okubeerawo nga tali mu relationship. Very normal. Naye mutuuka okumanyiira nti obulamu
abasajja nabo bafuuka kitundu ku ggwe. Omusajja afuuka kitundu ku ggwe, omukazi afuuka kitundu ku ggwe nga musazeewo ne musetolinga. Naye eriyo abaana ab'obuwala nga bw'atuuka nga relationship ali mu bbiri ng'awulira tali safe, ng'alina okukuumirawo abalenzi awo nga 5. Kati balenzi 5, 3 balina okuba nga bali serious, 2 nga bali awo tannaba bakakasa. Kati nga waliwo awo 5 abamukwana ng'alaba balabe bwakuulako. Eri abaana ab'obuwala abeemanyiziza obulamu obwo n'enjala babuulira. Mugenda kubeera mu bulamu obw'okweyombekera nga bwakunywa myenge, kubeera awo n'otamiira. Memories zo zituuzeeko omwenge ne weerabira nti oluba okuggwako owakomye w'otandikira ebirowoozo. Osobola okuddamu ne weefomatinga. Kuba tojja na kwetaaga restart oba reboot, kwefomatinga. N'oddamu n'ofomatinga obulamu bwo. Ne weedetoxifyinga. No moving on from that history. Noga kakati njagala kubeera omuntu omulala. Kisoboka ng'okisazeewo njagala okubeera omuntu omulala. Osaasire n'ali kuwasa. Kati njagala neeteeketeeke. Mukama nga mpadde omukisa omulala ogw'omuntu ajja mu bulamu bwange okuntwala. Nteekeddwa okwetereeza ebirowoozo byange mu ngeri bw'eti. Okwesirwaza ne kubeera kungi n'oga nti kati nkwesirwaza kati ntereeza bulamu bwange. Ekisooka abasajja tebakujja kumpa buli kyenjagala, ekyo n'okkiriza. Kati kankole, kambeere n'akatono. Ebbanga lyengezezzaako wano na wali byonna bibadde byakwejjusa kwereere. Kati kandi akatono naye nga keekange. Nsigaze ku respect. Otuuka okutambula ku street ng'ogamba oba bonna bammanyi ate nno nga tebakumanyi. Otuuka okutya okudda ku kyalo kuwawangaalira nga obulamu bwo nga gwe kennyini obudestroyinze. Mbadde nkusaba okkirize nti osobola okuzimba obulamu obupya naye bw'oteekawo ekigambo kyo kitambulireko. Otuuka n'obanga atakyalina kyakola kati nze nkole ntya. Ono n'akutyoboola, ono n'akuzannyisa, oli n'akuzannyisa. Nga kati nkole ntya. Kyovula bw'omala n'obanga eyeevuma obusiru n'omala n'ogamba n'oba wabikola mu butamanya, gwe kennyini weenenya, gwe kennyini weesaasira ne weesonyiwa. Stop being weak. Your weakness eri mu kusalawo. Salawo nti bino sibiddamu mbimaze. Kati ofuna ku busente osobola okunoonya kasente n'obeerawo ne ka budgetiko. Si gwe wali osinga okwambala, si gwe wali osinga okulya ebyebbeeyi, si gwe wali osinga ovuga emmotoka, si gwe wali osinga ogenda mu bifo nti bino bye birungi, naye nga just bulamu bwakutambulizaako butambulizaawo. See how you've destroyed yourself, sweetheart. Wetwogera, you don't need a boyfriend. You don't need. Your minds teziri ready. Tobitegeera kati. Wewe muku bbanga. Onaatera okudda Uganda. Tebigenda kuggwera ku basajja. Sinti lw'otaggyeemu mpaloofa. Eri abantu abalowooza nti omwezi okuggwako nga tagenzeeko kyamuliibwa. Agenda oba kusaanuuka busaanuusa abule bubuzi. Munnange osobola okubeerawo bulungi nnyo. Kubanga eyo si mmere nti bw'oba togiridde oteekwa okufa. Tunafuwa bunafu y'ebirowoozo byaffe ne bigetinga weak to that level. But I am telling you, you can survive. Bulungi nnyo. Ate ng'oli nnomo. Ne twemanyiizizza. Ne tuba nga twayingiza emize nga kulinga ku smoking nga ziringa drugs. Abamu obulamu bwa sex oba obulamu bw'abasajja byafuuka ebiragalagala nga towulira tosobola beerawo nga tebakutakudde. But I am telling you, era olumala ogamba kati oba mbadde nfaaki. It's just nothing. Ekikola sense is being in a serious relationship n'omuntu, then is no pleasure zijja nga zinyuma. Kyekikulu. Ne tojja kikola ku buli omu. No. It will only make sense ng'oli mu relationship eyeesigika, ng'olina omuntu akuwa ekitiibwa, olina omuntu gw'oyagala, olina omuntu gw'ogenda okubeera naye ng'omutima gwo ddala guwummula. Nsaba Mukama akunjagalire ng'osalawo okukyusa obulamu.
tobiwulira ne bikuyita ku mutwe, but I am telling you, you're destroying your own life nga gwe. Tandika okweteekateeka okusisinkana omusajja omupya akusange ng'ebirowoozo bitebenkedde ng'oli ready okugwa mu mukwano. You are not ready for love. Mu kiseera kino weetaaga kwetereeza, detoxifying obwongo, omubiri gwo, gwe ng'omuntu oddemu obeere soba n'anajjojja okusobola okumanya nti ono tangattako. Olekeraawo okulimbibwa mu buchats kubanga oli aweereza ka high bu emoji and all that, ojja excitement ku bu emoji ne bu video bwe butyo ng'oteeka ebirowoozo ku nsonga nti omuntu ono ayogedde eby'ensonga, omuntu ono ddala alimu omulamwa, ddala nga mulamwa. Mukama akunkumire. Katonda omulungi omwagalwa, otusaasire naye tukwebaza kubanga otuwa omukisa ogwa second chance. Tetutuukiridde kyetuva tukuyanira buli kaseera otukolemu omulimu. Eriyo ffe bangi abayise mu bulamu obutusoomooza, naye nga bwe tuzzaayo ebirowoozo byaffe tuzuula nti oba oli awo ebimu ffe tunenyezebwa olwa choice zaffe embi, olw'okwetwala okwefuula abalayisi, olw'obutasalawo, olw'obugayaavu, olw'obutafaayo, olw'obutegendereza kimala, olw'obutata kintu, olw'obutanywerera ku nsonga. Ne tukwebaza kubanga ate tutusalira musango wabula otwaniriza ng'oyagala okuddamu otutereeza. Eriyo bangi abagudde mu bizibu bwe biti, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, naye okyalina omukisa gw'otuwa okwetereeza. Tukolemu omulimu omulungi, tufuule ebyo byagala tubeere. Obulamu obusinga abangi babutambuliramu nga babwejjusa, bangi babwevuma kubanga bubadde bwa bulumi, kweyonoona, kweswaza, kweweebuula, kuba balayisi. Tuwa omukisa omulala obulamu obulala ng'obututondamu. Tuwa amaanyi okunywerera ku ebyo bye tuba tusazeewo okutambulirako. Obire Katonda ffe tubeere abaana be wenyumerezaamu nate nga tutandika relationship empya naawe, relationship empya n'obulamu bwaffe nga tuli konsayiringa naffe kanafekka, tubeere abantu ab'enjawulo na bulijjo mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye and we all say amen. Ono Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite ya stage y'Ekyebando. Ekirungi ky'eno neete ekigiriko eyina entrance emu oba w'okuyingirira wali wamu. Neete ezisinga ku katale ziba ne entrances nyingi. Osanga entrance wano ne wali. Abasinga ba customer bakaaba neeti ziyingiza ensiri. Kati eno neete ekirungi kyayo eriko omulyango ogwo era bw'osanga ensiri gamba yegwagigaliddeyo munda. Naye eno neeti teyingiza nsiri. N'ekirala eno neeti erina spare. Jjukira ebyuma byayo biri waggulu wano wansi, bano abakaaba abaana bamenya amagulu ga neeti. Eno neeti tesobola kumenyeka kubanga wano tewaliiko stand. Stand tuzisiba waggulu ate tusibayo ku bwereere. N'ekirala eno neeti bw'emala kufaako tukuwa spare yaayo, ebyuma biba tebisobola kufa. Eno neeti oba otaddeyo neeti ya buwangaazi nungi nnyo ekutangira ensiri, n'ekirala edizayininga kitanda. Eno neeti gye mbanyonnyoddeko ejjira mu box bweti. Eno box yeeba original neeti yaayo. Waliwo ebika bingi ku katale naye original wall mount efulumira mu box bweti. Ejjira mu colors 6. Eyinamu kano ka light green, eyinamu light cream, eyinamu dark cream, eyinamu peach, eyinamu pink, eyina purple, eyina white, eyina colors nyingi customer olondako ky'oyagala. N'ekirala zino neeti ku katale nyingi zinga neeti 6 ku 7. Waliwo ezitandikira mu 18 naye teba wall mount. Waliwo ezijja nga za stand 2. Waliwo 18, waliwo 20, waliwo 35, waliwo 42, waliwo 60, waliwo 75 mpaka 120. Zona neeti nga zifaanagana bwe ziti. Lwaki ndonzeemu zino neeti mu byonna? Zona neeti ndala ezifaanana bwe ziti ku katale teziba na spare. Eno ye neeti yokka ku katale ng'erina spare yokka. Bw'oba oyagala eya stand 2 nazo bwe ziri. Zitandikira ku 18, waliwo 20, waliwo 75, zonna za stand 2. Naye eno specifically ya wall mount. Wall mount ow'akawuzi
waliyo n'endala ng'eri mounted naye nga bagiyita adjustable nga kino ekyawagulu bw'okisindika kidda eri n'oddamu n'okizza eno naye eno bw'ekyo bw'eri eno etambula bw'eti nga bemba nnyonnyodde bw'ekyo bw'eba n'endala zonna tuziina bw'oba oyina neti yonna gy'oyagala oba yaddeeka waliwo ne wall mount bw'ati naye nga ye yaddeeka y'abaana oba ddeeka waliwo abalina ddeeka mu nju nga bazidizayininga nga z'abagenyi zonna neti zonna tuziina. Masi Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708 70 21 98.